Nkwegayiridde obulumi nnina bungi sisoma ssaawa zino ntudde waka ndi mwana wa buwala naawe obalina abawala. Akatambi ako waliwo eyakansindikidde simanyi oba kapya oba kakadde naye woowulira obulumi bwa mwana muwala ono bambi n'atuuka n'okukulukusa amaziga ko nze nedda SMX Media kitwala ki olinako data ku ssimu osobola uploadinga story eno kangateko eddoboozi tomanya tuyinza onoonya mpola mpola ne tumanya ne tufuna maama wa mwana muwala ono agambye asangibwa Kigoogwa saidi ze ye Kigoogwa kati ono simanyi ngeri yatandika munoonyaamu simanyi ngeri gye nsobola tandika munoonyaamu oba waliwo amumanyi omwana muwala ono ng'osobola okumpa contact ye tusobole okiteekeramu ddala amaanyi tusobole okubeera nga tunoonya maama we mu butuukirivu naye sofa kye nsobola okubeera nga nkola kye kino mwana muwala ky'oŋŋambye eky'okubeera nga tusharinga story eno ne ba SMX Media Kings and Queens tomanya bayinza okuyamba ne bagisharinga mu zi WhatsApp groups endala ne zi Facebook groups yonna gye banaasobola tulabe nga tunoonya maama obulumi bw'oyitamu butegeerekeka obulumi bw'oyitamu tusobola okukifiiringa n'okubulaba mu njogera gy'oli mu kubeera ng'oyogera kubanga mwana wattu towaliiyo taatawo ng'asinkana maamawo towaliiyo buli kimu ekyagenda maaso naye essaawa zino eno kiddidde ggwe bambi ali mu kunoonya nga ali mu kubeera nga anoonya maama we katambi kankakumalireyo okuba gye katandikira paka gye kaggwera keekano. Musiibye mutya bannyabo ne bassebo abali ku TikTok kansubire nti nno musiibye bulungi njagala kuyisaawo message yange saba mumpulirize nkwegayiridde toscrollinga mpuliriza amannya bampita Nampala Shadia nanne emyaka 16 gyokka egy'obukulu mbeera mu disitulikiti y'e Wakiso Kigoogwa Migadde ng'ewaagwa ekimotoka ky'amafuta ekyayabika ndowooza mwakiwulira nga nzaalibwa omwami Lubwama Siraaje eyabeerako awo e Namasuba Zana n'avaawo n'agenda agula endejje n'avaawo kati ali eno Kigoogwa Migadde disitulikiti y'e Wakiso. Noonya maama wange erinnya mmanyiiko limu bamuyita Kereya. Sharinga vidiyo mukwano gwange togikotoggera. Maama wange bamuyita Kereya yakolako mu Kampala manyiiko bitono yakolako mu Kampala ne basinkana ne taata wange n'afuna olubuto n'addayo ewaabwe gye simanyi n'anzaala bazadde be ne bamugamba twala omwana ewaabwe kuba yali akyasoma. Owulidde sharinga vidiyo mukwano gwange bwe yandeeta ewa taata wange yali alina omukyala omulala kati maama wange mukuba essimu ya taata wange mukyala we gwe yawasa ye yagikwata sharinga vidiyo maama wange n'abuuza omukyala ti taata Shadia yali atya n'amugamba gamba taata mugenzi omwana wo yafa dda bw'atyo bwe yamuddamu. Naye mukwano gwange sharinga vidiyo emutuukeko sharinga vidiyo nkwegayiridde sharinga vidiyo okuva olwo maama wange taddangamu kukuba ssimu n'emu paka myaka 16 gye nnina siddangamu kumulaba. Mbeera wa jjajja wange gw'ayinza oyita nazaala we azaala taata wange bamuyita omukyala Nalwasa Jaliya. Bwe yawulira ekigambo ekyo eky'okubikira maama wange tekyamusanyusa kuba omukyala oyo yali asuubira nze nfe ekitaatuukirira. Jjajja wange kwe kunkwata n'anzijayo ewa taata n'abeera nange paka kati emyaka 16 gye nnina. Nsomye ntudde P7 2023 2025 mbadde nnina kgenda mu siniya 2. Obulumi bwe nnina obungi sisomye secondary ate mbadde neetaaga okusoma secondary. Naye sharinga vidiyo amumanyi oba ye kennyini
kuba ku nnamba eno ey'essimu 0752812108. Mukwano gwange nkwegayiridde sharinga vidiyo nga wowulira okwagala kwa maama. Maama tayagaliza mwana we kibi, ndikibulira ani maama waatali, nga naawe woyina maama wo. Sharinga vidiyo mukwano gwange etuuke ku bantu b'ofolowinga. Sharinga vidiyo, sharinga vidiyo, sharinga vidiyo. Buli anasharinga vidiyo sababu akuwangalize bakadde bo, akwongera emikisa mu bizinensi yo. Atayina mulimu agukuwe, atayina mukyala amukuwe, atayina musajja amukuwe, atayina baana abakuwe. Akuwa emikisa mu bizinensi yo, akuwangalize maama wo oba taata wo. Mukwano gwange sharinga vidiyo. Obulumi nina bungi lwa butakaaba, nakaaba n'enkoowa. Amaziga ganzigwa mu kiwanga, amaziga ganzigwa mu kiwanga. Mukwano gwange sharinga vidiyo, sharinga vidiyo etuuke ku bantu bonna b'ofolowinga. Neetaaga mukadde wange omukyala, neetaaga mukadde wange omukyala. Nakaaba nakoowa, amaziga gaggwayo. Mukwano gwange kwegayiridde, obulumi nina bungi. Sisoma ssaawa zino, ntudde waka. Ndi mwana wa buwala, naawe obayina abawala. Naye sharinga vidiyo. Mukwano gwange sharinga vidiyo, sharingira abantu. Nakaaba nakoowa, amaziga gaggwayo. Mukwano gwange kwegayiridde, obulumi nina bungi. Sisoma ssaawa zino, ntudde waka. Ndi mwana wa buwala, naawe obayina abawala. Naye sharinga vidiyo. Mukwano gwange sharinga vidiyo, sharingira abantu.